Embeera eno evudde ku balimi b'ebinazi bano gye bivuddeko okwekalakaasa ne bawera okwabulira omulimu guno nga bagamba nti ebbeeyi aba kampuni ya Oil Palm Uganda Limited gye babagulako ebinazi eri wansi ddala wadde ng'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo birinnya entakera. Bano basinzidde mu lukiiko olutudde ku kitebe kya disitulikiti e Kalangala nga lwetabyemu abalimi n'abakungu okuva mu kampuni egula ebinazi ssaako abakulembeze e Kalangala ne balaga obutali bumativu ku bbeeyi gye babagulako emmaali yaabwe. Ekijimusa ensawo emu egula emitwalo 12 kyokka ne bakusala ssente eza mmotoka ne bakusala ssente ez'omutisi. Ebbeeyi y'ekinazi teriwansi kati twewuunyisa ebintu byabajja mu kinazi byo birinnye ebbeeyi olwa ddoola. Sawa zino kye twetaaga tetukyakifuna bbeeyi eri wansi. Tosobola kutunda kiro ya kinazi nusu 3 ng'omuti gwa sabuni gugula 1000. Tetugenda kuddamu kutema binazi nga tebatwongedde ebbeeyi. Naye kati tuve wano nga tufunye formula oba tufunye muganyirwamu ki so tubeere bakakamu. Bagamba nti ekinazi kikyalemye okulinnya ebbeeyi wadde ng'ebirime ebirala birinnya buli lukya. Ebitunyiga biki naye kirumira ddala abantu bano wonna boolaba wano abatudde wano kyekigambo eky'ebbeeyi. Egana batugamba nti ekinazi ekisingayo obunene kye batuleeteranga nti mulabe beewaana kilo 10 meka fano 15 kyazogera mbalaga nti n'ebintu ebimu bisoboka. Omulimu w'ebinazi mu bantu abakopi abawansi w'eggulu yasooka. Abalimi era beemulugunyiriza ku ngeri ebbeeyi eno gyegerekebwa kyokka bo mu ngereko eno tebakiikirirwa ng'endagaano gye bakola bw'egamba. Naye weewaawo sinnabeera mu mativu nnyo nti olukiiko luno lwe tubadde mu lugendo okuvaamu ebibala eby'enjawulo ebigenda okukyusa omuwendo gw'ebinazi. Naye nga bwe kiri mu ndagaano nti ffe tutambuza oyiro okumujja kuno ne tumutwala ejjinja eyo ebbeeyi eba etunyiga bw'atugamba ebina. Ekintu kino nga nze nga kyamanyi nafuna dda ku mawulire gano nga abalimi bagamba balina omuguzi investor omulala ali weringi okujja e Kalangala n'akola factory n'atandika obbagulako ebinazi. Ekizibu leero ekisinga nti abalimi baffe okujjako agreement eyakolebwa gavumenti ebayamba okulungamya emiwendo tebalina mu wantu wala gye basobola bitunda. Wabula omukungu okuva mu kitongole kya kampuni eyo Koni Masaba abategeeza nti bokasi be bakababula n'ab'ebirime ebirala bali bubi ekireetedde abalimi okuva mu mbeera ne bamuweereza ebisongovu nga bagamba nti abadde abakudalira. Banzaaleyo mu kyalo naffe tuli balimi tulima emmwanyi tebibadde byangu byo. Tulima emmwanyi tulima ebijanjaalo tulima amatooke tulima muwogo tetulinake. Twagala abayindi baba bagamba nti ebinazi twagala bibeere bwe biti nga bamala kutuula naye ne bamunnyonnyola ensonga lwaki era nakkiriza. Jacinta Bwanika ne Kajubitwai Kakironde lwakusakidde eggulu lino Bukedde TV 1.